kyajja kusaanya bw'atyo yeerabira oluguzi nabagamba nti balolera nkunga nga bannakasugga balya bwentyo nno we nabategeeza nti tugenda bizinesi ku bizinesi enju ku nju n'olwaleero ntuuse era ndi wano ewa Ssenga Namirembe. Ssenga Namirembe ono asangibwa Gayaza Road naye nga tonnatuuka ku Muvule ojja kuba omuwulugumiza ku Muluuma oba mmwe gye muyita essimu. Kanoonya Juma nzazze tungatunga ng'ebiwalume ejjajja ne kadde okubeera nga mbalojjera ekyeya ky'essana batya bwe kyeberengula obuliro ate n'engeri y'enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Kaakati njagala osooka okulaga akantu kano era nkasanze wano ewa Ssenga Namirembe naye ng'akantu kano bakayita liver water powder. Liver water powder. Kati bw'owulira ebigambo ng'ebyo liver ate water kati gwe omukyala wamma ddala mba nkutuuse Nalonga yatuuka jjuuko. N'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza ogenda kukafuna ku $50. Togenda kuddamu na kizibu ekyo kyonna ky'olina kubanga erinnya lyeyogerera eryako. Ojja kuyita ku 0704 28 98 3 0704 nsonyiwaako enamba kanjiddemu 0704 28 98 n'olw'ensonga eyo kubira ku Ssenga Namirembe kwata Gayaza Road naye nga tonnatuuka ku Muvule mukubireko obeere nga weefunira naddala gwe omukyala. Kano akadagala kako bakayita liver water powder. Mujja kuba butoola kibbo na mmere era nkwatanye mu ngeri y'akalambi na bbira. Bassebo ne bannyabo ntuuse nate n'embuulirire ey'olunaku olwaleero. Embuulirire egamba nti evvule ekkadde kwe basomera okwasa enku. Evvule ekkadde kwe basomera okwasa enku. Omuvule gwabanga muti gwa kitiibwa nnyo wano mu Buganda era kyabanga kizibu nnyo okumala gagutemaatema. Kakati omuntu eyayagalanga okwasa enku nga balina kumutendekera ku vvule ekkadde. Amakulu ge galiwa naddala mu mbuulirire eno? Amakulu gali nti ebiseera ebisinga omuyiga takwonoonera kintu kyo wabula muwe ebintu ebitali nnyo bya mugaso kw'aba ayigira. Omuntu bw'aba ayiga emmotoka tayigira ate mu kutwala basaabaze mugenda kufuna akabenje. Omuntu bw'aba ayiga okusiba enviiri ate leka kuddira mutwe gwa kasitoma kw'aba atandikira okuyiga. Omuganda wagambidde nti vvule ekkadde kwe basomera okwasa enku. Kale omuyiga muwe ekintu ekitali kya mugaso asooka ayigira okwo oluvannyuma ojja namuwa ekintu eky'omugaso. Naye nga njagala okutegeeza gwe omukyala kino tokyerabira mitwalo egyo gwe kubirako bukubizi Ssenga Namirembe wano ku Gayaza Road nga tonnatuuka ku Muvule empererwe mukubireko ku 0704 28 98 mugenda kubeera butoola kibbo na mmere era nkwatanye kalambi na bbira. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere n'olw'ensonga eyo biggweredde wano eby'abasumba biggwera ku ttale.